nsanyusa okulaba nti Bobi yagenze London. It is good. Baba duga tulina okutambula ensi yonna. Kirungi. Ate muyimbi ate era wa byabufuzi. Kirungi asobole okutambula agende mu nsi yonna. Naye Bobi nzijukira twayogeramuko naye mutabani wange ne mugamba nti Bobi yangamba nti mu 2014 bwe twayise etteeka mujjukira etteeka litwayise nanga pasita bantaddeko bbaani n'emmotoka gyange gye bagala kujinzijjako yalina ekimotoka kinene kye baali bamuwadde oba ba UNICEF egamba Bobi Wine omutuufu yaani Bobi Wine lwaki alumya buli muntu omutwe? Bobi Wine twandirowoozezza nti bannabyabufuzi bokka balumya emitwe naye kyannaku nti n'abasumba abalumya emitwe. Abasumba abasinga obungi ennaku zino Bobi Wine gwe bafuula topiki. Twebuuze nti Bobi Wine kikyali ekituuka okutagaza buli muntu. Abasumba ne bava ku njiri gye balina okubuulira abantu ne batandika kusomesa ku Bobi Wine. Alimu kyama kyekyo. Bamwogerako lwakubanga bamwagaliza kugenda mu maaso oba bamwogerako kulaba nti bamusuula kumuzza ku ttaka. Bobi Wine atali musumba lwaki abasumba bonna bamufuulidde obugere nga kakati gwe bafudde topiki? Bagala kujinzijjako yalina ekimotoka kinene kye baali bamuwadde oba ba UNICEF egamba bw'ovuma ekisiyaga bakulumba era naye bamulumba ne bamunyiga nemugamba Bobi totya nywera tetuyina kukkiriza bisiyaga ate yakola oluyimba lwo yakola olulungi papa luyita burn them down fire egamba namugamba tobagamba burn them down manya abarasta bo banyiivu nnyo bagamba Babylon system fire burn kati era oluyimba lwe yali akoze olwo lwa fire burn luyimba lw'amaanyi naye tetuyina kugamba nti tubatte tuyina kugamba ne mugamba Bobi abantu togamba kubatta bantu bagaye ekintu kyemukola kikyamu bantu kyemukola kimenya amateeka ga Mukama kimenya amateeka g'eggwanga kimenya amateeka ga kalicha yaffe mubuulire ekyo so ne bamunyigiriza nange era ne banyigiriza nze nange banyigiriza okutusola nagenda ku American Embassy nejjako n'obutuuze bwa America kitegeera sente zange nange ne baziggala nayinanga funding nange ze nayina ne baziggala ne banzigulako emisango kati nze kye nalabye nti Bobi ate nalabye mawulire nga bagamba Bobi Wine ategeraganye n'Abasiyazi simanya kirungi nnyo Abasiyazi boogera nti ate kati ajja kubaleeta eddembe eri Abasiyazi mu Africa ye bw'aba akyuka yalayogera obatta kati ate yakyuse ekige tulaba nti Abasiyazi tukulaakulanye nnyo era basanyufu nnyo kati nze ekintu kino bwe nakirayo ne ng'ano mwana Bobi and the same struggle Bobi on the same struggle ekyo kyokka nkyogere batubadde mu struggle y'okulwanyisa emize emibi ey'okulwanyisa ebisiyaga struggle y'okulwanyisa ekintu ekisingira ddala obubi ekyagala okujjawo eggwa bw'olaba South Africa bate mulaba South Africa mwe abantu baffe mwena mulaba South Africa okuva lwe baagikwata ne bagiyingizaamu ebisiyaga yafuuka headquarter ya sirimu yafuuka headquarter y'obutujju yafuuka headquarter ya violence egamba eggwanga South Africa kintu kifunyo kati Bobi okugenda e London ekyo kirungi nti agenze bamukubidde naye kiki kye yawaddeyo bani yawadde emyaka 10 yawaddeko no ne bwaga nti no bani yawadde kantegeragana kije bafunye tegeragana kije bafunye nze nalabye mawulire nti Bobi nyina article ziri wano ku simu nage nti Bobi Wine simanya Ugandan anti-gay has now changed has evolved nti akyuse kitegeeza struggle agivuddemu era tokyabawulira nga bagatulwanyisa ebisiyaga kati nze ndi mu kooti era olwaleero noonya abantu okuyimirira nange bampeereze ku ssente ngende mu kooti okwegatta wamu ne Attorney General okulwanirira etteeka lyaffe nze saagala kubeera mu byabufuzi wabula njagala saagala abantu bagambe nti ate omukulembeze waffe buli muntu yenna anaawagira ebisiyaga Pastor Semba mujja muwulira kubanga olutalo ndi mu struggle era ne Besigye bwe yajja n'alwanyisa etteeka namwambala waliwo olumu President Museveni lwe yatandika okwogera ebitajja ng'alinganga omuntu oba lyama naye ne muga President tokyuka wadde bakunyiga kati era Anita Amongo
asayinize. Asumani basalirwa alese etteeka. President Museveni alisayinize. Ni kakati wadde tunyigirizibwa. Lwaki ate era nsaba nnyo muganda wange Bobi Wine mutabani wange. Nsaba oveeyo mu maanyi oyogere nti no tulina okuba ne freedom okutambula okwogera ku bintu byaffe, but number 2 tekirina kubeerawo nti tukkiriza ebisiyaga as a trade. Kati buli lwe twogera ku nsonga eno bagamba pastor lwaki obadde toyogera ku baana abakwatibwako. Kijjukira nti mwogera bwogezi ku bisiyaga temwogera. Buli lwe njogera ku Twitter simanya pastor you are now talking about homosexual. Why aren't you talking about political violence, abducted children? Pastor Sembanze njagala mujjukire nali wano nakola campaign, peace campaign, nendeta ne pastor Kyaze nengenda mu buli group, political group, nengamba tulekerawo election, post election violence, abaana bakwatiddwa bateebwe wabeerewo eddembe, ate n'aba opposition abakola ebintu ebitakwatagana nsimanya tetujja kutereera okutuusa musajja waffe ng'alimu tunywa caayi mu State House. Kozi muleeta embeera eyokukola ki okuubagana. Mulikiraawo. Election was over. Nakyogera temujja kugamba nti pastor tabadde tayogera. Kati wano Barack Obama, mujjukira Barack Obama yakozesa obuddugavu bwe okuleeta ebisiyaga. Era bamukozesa nnyo. Buli lwe bamugambako Barack lwaki oleeta ebisiyaga? Racism. Barack Obama lwaki oleeta racism. Kati Barack yaleeta ebisiyaga nga byatambuza, naye nga buli lwe bamugambako ng'agamba bali abantu nti mwe mutusosola. Kati olw'okuba yali muddugavu nga teri amugambako. Kati n'olwaleero buli etugamba ku bisiyaga nga bagamba nti lwaki toyogera ku baana abakwatiddwa, lwaki toyogera ku bali abantu nabo tuboogeddeko, naye n'ebisiyaga tukole ki? Katubyogereko. Ebisiyaga bibi nnyo. Bannange mutwegatteko tubivumirire. Ne bw'obeera ng'olyani. Pastor Sempa n'eggwanga lyaffe tulirwanirire omulembe ogujja tuleme kuyingira mu bisiyaga. Tulye saddaaka. Oba tebatuwa visa tebatuwa. We will not acquiesce to changing of our culture. So ekyo kyembadde njagala okwogerako kibadde kinkirabe ku mutima gwange era kinnuma, era mbadde njagala okuyisaawo buno obubaka mbuleeta eri Bobi Wine. Kati mwabagala okunsupportinga kubanga neetaaga ssente ya Africa Family Legal Defense Fund. Yoyo musajja mukulu Pastor Sempa kyannaku nnyo nti abasumba tetwaddukiranga okutuluŋŋamya kyokka olwaleero balinoonyeza nsimbi tebakyakola bigasa ggwanga Uganda. Babuulire kimu nti Bobi Wine alina kyayogedde batandike okumwambalira. Owulira mu kwogera kwe akugamba yalemedde okulwanyisa ebisiyaga era asaba abalina obuyambi bonna abalina ensimbi mu musindikire n'ennamba z'essimu azisoma mu musindikireko ensimbi alwanyisa ebisiyaga. Twebuuza nti ebisiyaga kye kizibu ky'eggwanga Uganda olwaleero. Ebisiyaga Bobi Wine gwagamba nti yasse omukago n'Abasiyazi era kati bali kimu. Bobi Wine olwaleero yali mbuyinza lwaki mu Uganda weebiri nga si yakulembera eggwanga Uganda. Bw'obanga ddala oyogeranga pastor lwaki tosooka n'oyogera ku oyo ali mbuyinza n'omugambako nti lwaki ebisiyaga byeyongedde okweriisa enkuli mu ggwanga Uganda. Ebisiyaga kyeyagalire, ayagala alya era atayagala tebamukaka. Tebateekangawo tteeka nti okulya ebisiyaga mu ggwanga Uganda kyampaka. Olukitegeeza nno nti ababirya babirya lwa kwagala kwabwe era be bamanyi ensonga zaabwe lwaki babirya. Kati abasumbanga bano betwandibadde tulowooza okubuulirira pulezidenti ali mbuyinza olwaleero mubuuza nti lwaki ebisiyaga byongedde okwegiriisa mu ggwanga Uganda. Ate olwaleero bebavudde bwe bali mu kuyeekera Bobi Wine nti mubi nnyo era tebaagala akwate buyinza lwa nsonga bw'anaakwata obuyinza agenda kwongera okuleeta ebisiyaga okwongera ku biriwo. Nga tonataatiriza kwongera ku biriwo sooka omanye nti ebiriwo byajja biti era ani abisapootinga okubeerawo. Abantu be twandirobolezza okubuulirira eggwanga Uganda bali mu kwekolera bwekolezi nsimbi. Akugamba nti ye yavaayo okulwanyisa ebisiyaga gavumenti n'emumma ssente ez'obbirwanyisa. Kyokka mu kuvumirira Bobi Wine ali mu kusoma nnamba ya ssimu mu musindikireko ensimbi yalwanyisa ebisiyaga. Kati tulaba nti abasumba bafuuka bufuusi ba ffere. Bobi Wine lyafuuka erinnya ery'okulirako obuliiza ensimbi. Kitegeeza nti kati bo bagezaako kukozesa erinnya Bobi Wine ayagala kuleeta bisiyaga mu ggwanga Uganda kubanga bakimanyi bulungi nti bangi abatabikkiririzaamu. Balowooza nti mugenda kukwata ensimbi musindike ku ssimu y'oyo mumugambe nti lwanyisa ebisiyaga. Naye ogenda birwanyisa otya ggwe nga pasita nga gavumenti eriko ate ebisapootinga.
era nga n'abakulu ababirya abasinga obungi bava na mu gavumenti ya wakati